إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيتيبوا يبني زبي بيتيبوا لما نبتوليزا أكد كانوا كنيني منسيونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. توبازا وجتيبوا الله تبارك وتعالى atukumye okuva twasemba embegeri okulabagana mu darasu yaffeeno okutuukira ddala n'olwaliiro nga tukyali min al ahya. tusaba Allah azza wa jalla tuwe baraka, ateeke baraka mu bulamu bwaffe bwe tusigazayo kubeera nga tumusinkana Allah tabaraka wa ta'ala, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Oluganda al-usul al-thalatha oba thalathatu al-usul mukulama kubikwatagana ku nnaku lw'enkomerero. Tuli ku al-qiyama, enkomerero. Tuli ku nnaku lw'enkomerero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, era nga twatandika okurutunuulira twatuuka ku okubalibwa nga kugenda kutandika, naye nga tekunnatandika, ng'okubalibwa tekunnatandika, nga Allah azza wa jalla tannaba kutandika kubala bantu. Waliwo abantu omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayogerako abagenda okubeera nga bayingira ejjana bighairi hisabin wala adhab, bighairi hisabin wala adhab. Twalaba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam abantu be yalagibwa abaali abangi ddala yagambibwa nti hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhab. Nti abo bolaba be bantu b'ekibiina kyo, era nga balimu 70,000 egy'abantu, ng'abantu abo yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhab. Bagenda Allah kuyiko, Allah agenda kubayingiza ejjana tabaraka wa ta'ala nga tababaze wadde okubonerezebwa. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam twagamba nti yatenda abantu abagenda okuyingira ejjana emitwalo egyo 7, yabatenda abantu bagenda okuyingira ejjana nga tebabalidde wadde okubonerezebwa, yabatenda wasfan daqiqan jamilan, yabatenda olutenda nga lwawala nnyo era nga lulungi nnyo ekitagambika. Ojja genda mu sahihaini biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mu Bukhari ne Muslim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ng'omubaka atenda abantu abagenda okuyingira ejjana nga tebabalidde wadde okubonerezebwa. Agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, agamba nti yadkhulul jannata min ummati, mazima ddala abantu bagenda kuyingira ejjana mu bantu b'ekibiina kyange, zumuratun, ekibinja ky'abantu, hum 70,000 bali 7,000, tudi'u wujuhuhum ida'at al-qamari laylata al-badri. Bagenda kubanga ebyenyi byabwe engeri gye bitangalijjamu, engeri gye bimasaamasaamu, ng'oyinza okulowooza mwezi gw'ogwenda kwe 15 oba ogwenda kwe 14 gubeera kiriya bulungi nnyo nga gwonna gutemakana. Kati byebyenyi byabwe bigenda okubeera nga bifaanagana. Tusaba Allah tuteeke mu bantu abo tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah w'ekitiibwa tuteeke mu bantu abo subhanahu wa ta'ala abagenda okuyingira ejjana nga tababaze wadde okubonereza tabaraka wa ta'ala. Bonna bukyali bulungi bwa busiraamu, bukyali bulungi bwa tawhid, bukyali bulungi bwa aqida, bukyali bulungi bwa goberera omubaka sallallahu alaihi wasallam nti Allah azza wa jalla mu kibiina ky'omubaka alayhi salatu wassalam agenda kujjamu abantu 70,000 abayingiza ejjana. Allah tabaraka wa ta'ala nga tumbidde maaso ge bighairi hisabin wala adhabin, nga tababaze wadde obbabonereza abantu 70,000. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nero olaba twagamba nti abantu abo batono, eshikalati ziyinza okujja ti
ekibina ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam okuva lwe yatumibwa Allah we yamutuma tabaraka wa taala paka lwalizingako ensi Allah azza wa jalla abantu bokka emitwalo 7 Allah be balina ebitende ebyokuyingira ejjana nga Allah tababaze wadde okubonereza. Omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam ng'agenda mu maaso n'otujjamu ekyokulooza nti abantu nga batono, omubaka agenda kukitujjamu sallallahu alaihi wasallam. Ojjagala mu riwaaya eri musnad Imam Ahmad nga sanadi yayo ntuufu ddala من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزنبك يا جامع عليه الصلاة والسلام يا جامع سألت ربي عز وجل mbaka gamati nasaba Allah wange omulezi wange Allah tabaraka wa taala namusaba fawaadani na ndaganyisa ayyudkhila min ummati 70,000 aljannata ala surati alqamari laylatal badri. Agati Allah yandaganyisa tabaraka wa taala vanyola kubenga namusaba Allah nandaganyisa nti agenda kuyingiza mu kibiina kyanga abantu emitwalo 7 ejjana ala surati alqamari laylatal badr. Engeri gyebanyiriramu engeri gyebatemaganamu ng'oyiza kulooza ebyenyi byabwe mwana wattu biringa mwezi ogw'ennaku 14-15 mbagambye guba kiriya bulungi nnyo. Kati abantu abo omubaka sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah azza wa jalla Allah namulaganyisa tiagenda kuyingiza abantu okuva mu kibiina kye emitwalo 7 nga Allah bayingiza jannati tabaraka wa taala nenga tababaze wadubba muleza botu bagenda kwenda nga bafanagana n'okunyirira. Omubaka gamati fastazattu rabbi ay talabtu minhu almazid, nasaba Allah nyongere tabaraka wa taala ku bantu abayongereko fazadani Allah nanyongera tabaraka wa taala ma'a kulli 70,000. Omubaka gamba sallallahu alaihi wasallam nti kubuli 10 ku mitwalo giri 7 Allah agenda kukubisamu emitwalo buli 10 ku mitwalo 7 giri Allah agenda kukubisamu emitwalo 7 abantu bagenda kuyingira ejjana nga tebabalidde wadde okubonerezebwa. Allahu akbar, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Allah ina obuyinza tabaraka wa taala. Omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam ati fastazattu rabbi, nensaba Allah nyongere tabaraka wa taala anyongereko ku mitwalo 7 giri abantu bagenda okuyingira ejjana nga Allah tababaze wadde babonereza. Omubaka agamba ati fazadani Allah nanyongera tabaraka wa taala ma'a kulli 70,000 kubuli 10 ku mitwalo giri 7 Allah agenda kubisamu emitwalo 7 benkanawa wala hawla wala quwwata illa billah. Bagenda kuyingira jeni Allah tabaraka wa taala nga Allah tababaze wadde babareza Allah subhanahu wa taala. Kyokka mbutuufu njagala twegendereze nnyo wadde nga tuddidde emitwalo 7 ku buli 10 luli ne tukubisamu emitwalo 7 era ennamba y'abantu esigala ekyali ntono. Ennamba y'abantu esigala ekyali ntono ku bungi bw'abantu ba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ku bungi bw'abantu ba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ate nga mubo mujja kubaamu abalina ebitende ebyo Allah kwagenda bayingiriza ejjana nga tebabaze wadde okubabonereza kuba twabiraba abantu abo twabalaba alladhina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Twabalaba balina ebitende ebyo bina bo sahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omubaka we yabagamba nti abantu mitwalo 7 bagenda kuyingira ejjana nga Allah tabaze wadde babonereza batandika okubaganya ebirowoozo ngo omubaka asitusa agenze mu nnyumba ye. Basahaba mbagamba nti la'allahum alladhina sahibu rasulallah, bayizo kubanga basahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abo ne bagamba nti la'allahum alladhina wulidu fil islam wa lam yushriku billahi shay'a. Obuli abo bebo abazalibwa mu Busiraamu bwa Allah tabaraka wa taala ne batagattako Allah azza wa jalla kantu nakamukonna ne bogera ebigambo byali bingi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kudde gye bali ababuuza nti mwogera kuki kiki kyomukubaganyako ebirowoozo. Bamugamba nti kwaba abantu b'oyogeddeko Allah azza wa jalla bagenda okuyingiza ejjana nga tababaze wadde okubamolereza emitwalo egyo 7 be baliwa. Omubaka bagamba sallallahu alaihi wasallam ati alladhina la yastarqun ay la yatlubuna arruqyata, tebasobola kujjanjabibwa
waddenga okujjanjaba kwa rukuya kwa halali gibali nebo tebasobola kujjanjaba waddenga omuntu azze gye bali obajjanjaba bakkirizibwa balina right okukkirizibwa okujjanjabibwa nebo la yatlubuna arruqyata tebasobola kujjanjabibwa wala yaktawun ate tebejjanjaba nzijanjaba etali ya busiramu tebeeyo kyanje kyo wala yatatayyarun tebeeraguzalaguza tebakola shiriki kuna kweraguza wa ala rabbihim yatawakkalun besigamira Allah azza jalla embeera zaabwe zonna abantu abo kati ombaka sallallahu alaihi wasallam asaba Allah subhanahu wa ta'ala amwongera abantu kubanga abantu ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangi bajja kubeera n'ebitende ebyo okuva yetumibwa paka Allah balizinga kensi Allah tabaraka wa ta'ala ng'abantu ba Muhammad basinza Allah subhanahu wa ta'ala nga la yasarqun ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون بانجي ومبكى قامت فاستزدت ربي فزادني نسرع الله عز وجل نيونجر مع كل 1000 كبل يكمي كمي توالو جديو مسانفو 70,000 الله كمي سما متوالو مسانفو ميرادا abagenda kuyingira jera nga Allah tababaze wadde ko mwereza nawo munecho singira tukubisa kubuli 10 emitwalo giri musanvu kubuli 10 ne tukubisa mwere emitwalo musanvu emirala abantu ba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bajja kuba banji umbaka sallallahu alaihi wasallam agenda maso nokusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah yongere ku bantu abo bagenda kuyingira jana nga Allah tababaza tabaraka wa ta'ala wadde kuba munereza neba nange bulungi kyobwo twegendeza baluganda bitiwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan tebantu bagenda okutuka ku bulungi buno abadde bagenda kutuka ku mbeere eno abadde bagenda kutuka ku bulungi buno obukuyingira jana nga Allah tababaze wadde kubamereza bannange si bintu byakudda buzza okulera ngalo la nedda ebintu byakuteekayo maanyi mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byakuteekayo maanyi mu kusinza Allah nga tumugattako ebintu byakuteekayo maanyi mu kukakasa okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu kutongeza Allah azza wa jalla tiyekka yateekeddwa okusinzibwa tewali yonna ebisinzibwa bisinzibwa mu kyama okujjako Allah tabaraka wa ta'ala yateekeddwa okusinzibwa kukakasa na kuteeka mu nkola na kuggumiza na kunyweza kigambo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah tewali asinzibwa butufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala nagoberera mbaka sallallahu alaihi wasallam na kwe wala shiriki na bukafiri na kwe wala kuzula mu dini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala lutujjotuka ku mbeerezo oboolyawo nga twadde tutambuliddeawo kukakasa tawhidi kukakasa aqida kugobera mbaka sallallahu alaihi wasallam kwe wala buli mazambi gonna manene nagezaako nnyo kuwala buli mazambi lyonna na kuteeka nnyo mu nkola Allah byalagira tabaraka wa ta'ala na kuteeka sunna za Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu nkola na kwe walira ddala kuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala oboolyawo Allah ajja kutusaasira ku lwekyo atuyingirize jana nga tutubaze wadde tubonereza Allah tabaraka wa ta'ala kati ekigambo kyetagisaamu kuberanga si kigambo bugambo era si kusulayo gwa nagamba olwokuba tutuulidde hadithi zino netwesulayo gwa nagamba nitulere engalo anti Allah ajja kuyingiza abantu ejjana nga tababaze wadde babereza be baliwa ahlu tawhid ahlu al-aqidati as-sahiha ahlu sunna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ahlu ittiba'i li rasulihim sallallahu alayhi wa sallam أهل امتثال أوامر الله تبارك وتعالى أهل اجتناب نواهي الله تبارك وتعالى بيبو سبع الله تكن بانتواب تبارك وتعالى نشعر قلب بيتيوة تنبكى صلى الله عليه وسلم ونروكو قلب بيبي بيتيوة ونبكى صلى الله عليه وسلم بيقام بيين ونأتو بيجين لزنيو بين مسند مكابي بين مسند الإمام أحمد مسند الترمذي سنن أبي داود وحديث يا ابن أمة الباهلي رضي الله عنه وبكى قام صلى الله عليه وسلم وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة وبكى صلى الله عليه وسلم قام أنت مزمع الله عز وجل ياندغاني سانتي أجندا كوينجيزا بانتو بانجي abantu bechimina change jana mu bantu bechimina change nga 70,000 emitwalo musanvu la hisaba alaihim wala azaba tubagera kubera gabonerezebwa wadde okubalibwa ma'a kulli 70,000 kubuli 10 ku mitwalo giri musanvu Allah agenda kuyisa mu mitwalo emirala musanvu naye tunuulire ekigambo mbaka kyasembyayo wano la hawla la quwwata illa billah mu hadithi na oluganda bitiibwa jenjagala fenna tuteekeko amagezi tutye nnyo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala
obule birungi bya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu dini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ombaka agamba nti thumma yahfi rabbi bikaffayhi thalatha hathayat. Allahu akbar. Thumma yahfi rabbi oba thumma yuhfi rabbi bikaffayhi oba bikaffihi thalatha hathayat. Oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusindika ensindika ssatu n'ebibatu bye eby'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusindika ensindika ssatu abantu nga bayingira mu jjana nga Allah tababaze wadde okubabonereza. Era Umar bwe yawulira ebigambo ebyo masahaba bali Umar bwawulira ebigambo ebyo fakabbara Umar n'agamba nti Allahu akbar, kyamwikirirako wala hawla wala quwwata illa billah. Ombaka agamba nti thumma yuhfi rabbi bikaffayhi thalatha hathayat. Oluvannyuma okubeera nga Allah azza wa jalla agenda kuyingiza mu jjana emitwalo 7 egy'abantu ba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Allah tababonereza wadde okubabala, ate ku mitwalo egyo 7 ku buli 100 Allah kubiseme emitwalo emirala 7 nga Allah tabaraka wa ta'ala ayingiza abantu ab'ejjana nga tababaze wadde okubonerezebwa. Ate oluvannyuma Allah azza wa jalla yuhfi bikaffayhi tabaraka wa ta'ala thalatha hathayat, agenda kusindika tabaraka wa ta'ala n'ebibatu bye eby'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayingiza abantu mu jjana nga tababaze wadde okubabonereza. Allahu akbar. Umar kyava aleta takbira n'agamba nti Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Suba Allah tukem bantu abo tabaraka wa ta'ala. Suba Allah azza wa jalla tukem bantu abo tabaraka wa ta'ala. Allah inabi batu, naam Allah inabi batu tabaraka wa ta'ala. Era Allah inengalo subhanahu wa ta'ala byonna mbaka yabitugamba sallallahu alaihi wasallam. Wabula tokuba obufaananyi oba ebintu bya Allah bifaanana bitya, oba ebintu bya Allah azza wa jalla biringa by'abantu, oba bifaanana bitya, oba ebirengeri gyebifaanana ey'enjawulo. Tokuba ekifaananyi wadde okuteeka mu bwongo obwo n'ofaananya ebintu bya Allah kyonna ky'oba bifaananyizzaako wadde okufaananya ebintu by'ebitonde. Allah yeefaanana yekka tabaraka wa ta'ala. Fakullu ma daara bibalika fallahu bikhilaafi dhalika. Buli kyonna gwe ky'osuubira mu bwongo bwo nti Allah kiyandibadde, Allah ali kyennyume kyekyo tabaraka wa ta'ala. Buli gwe ky'osuubira nti Allah kiyandibadde tabaraka wa ta'ala mu bitendo bye azza wa jalla, fallahu bikhilafi dhalika. Allah yawkana kwebyo byonna gwe yetadde mu bwongo byo by'osuubira nti oba kiri bwe kiti, oba ebibatu bya Allah biri bwe biti tabaraka wa ta'ala, oba engalo za Allah ziri bwe kiti tabaraka wa ta'ala, oba feesi ya Allah eri bwe kiti, oba ekigere kya Allah kiri bwe kiti, oba entumbo ya Allah eri bwe kiti tabaraka wa ta'ala. Byonna ebikuli mu bwongo Allah si byali tabaraka wa ta'ala. N'olwensonga eyo la tukayyafa atere wala tu'attil, tujjawo ku bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tumathil atubifaananya Allah subhanahu wa ta'ala bitendo bya bitonde birala. Amakuru nti Allah azza wa jalla agenda kusindika mu jjana ng'atwala mu jjana subhanahu wa ta'ala n'ebibatu bye ebibiri tabaraka wa ta'ala, n'ebibatu bye ebibiri tabaraka wa ta'ala ensindika ssatu, la hawla wala quwwata illa billah. Ensindika ssatu bajjamaani mulowooza zenkanawa nga Allah azza wa jalla ye akbar, yasinga obunene Allah subhanahu wa ta'ala. Okumanya Allah azza wa jalla yasinga obunene tabaraka wa ta'ala bwe yali atenda al-kursi wateeka ebigere. Arushi tujijjewo vako arushi soko jireke kubanga arushi kitonde kisinga obunene, arushi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ne Allah azza wa jalla al-kursi wateeka ebigere. Ko Ibn Abbas yagamba nti al-kursi Allah wateeka ebigere tabaraka wa ta'ala, ne Allah atenda n'agamba nti wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda. Allahu akbar. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda. Arushi ya Allah azza wa jalla oba kursi entebe ya Allah ekifo wateeka ebigere kinene n'okusinga eggulu n'ensi, kubanga eggulu n'ensi biyingira muli byonna arushi oba kursi yabiwuna. Kursi ya Allah tabaraka wa ta'ala yabuna eggulu n'ensi, Allah wateeka ebigere tabaraka wa ta'ala. Kati ate arushi yenkanawa ate oyo Allah azza wa jalla w'ekitiibwa ali waggulu waayo, ate oyo ali waggulu waayo Allah tabaraka wa ta'ala yenkana ki?
tabaraka wa taala niyoyo Allah azza wa jalla agenda okusindika nebyotu bye byekitibwa ensindika ssatu mu bantu ba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga yadkhuluna aljannata nga bayingira janna ya Allah tabaraka wa taala bighairi hisabin wala adhabin nga tebabonerezeddwa wadde okubalibwa ay Allah tuteke mu bantu abo tabaraka wa taala ay Allah azza wa jalla tuteke mu bantu abo tabaraka wa taala ay Allah azza wa jalla tuteke mu bantu abo amuno kubera nga tuli bakendeevu nnyo gy'oli naye Allah kulw'okusaasira kwo kulw'okulekera kwo kulw'okusonyiwa kwo Allah subhanahu wa ta'ala tuteke mu bantu abo tabaraka wa ta'ala tuteke mu bantu abo ay Allah subhanahu wa ta'ala kulw'okubanga byonna ebyo Allah agenda bikola kulw'okusaasira kwe tuwali agenda kuyingira jana ya Allah subhanahu wa ta'ala na mirimu je okujjako kugenda kubera kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi kusasira kwa Allah azza wa jalla okumanya tugenda kubera kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala umbaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahihayn min hadith abi hurairah radhiyallahu an hadith jasanga mu bukhari ni muslimu hadith ya abi hurairah radhiyallahu an annahu sallallahu alayhi wa sallam qala mazmum baka yagamba sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti la yudkhila ahadan minkum amaluhu aljannata tiwalino mumwe mirimu je oba mulimu gwe oba mirimu je gwe jigenda kuyingiza jana la yudkhila ahadan minkum amaluhu emirimu je omuddu tejigenda kumuyingiza jana tewaliwo muddu yenna nge mirimu je agenda tuka masoga Allah azza wa jalla amuyingize na jana amakuru nti jimuyingize jana basahaba bewunya erenga tutekedde okwewunya amuno kubanga tusala tusinza Allah tabaraka wa taala tumwawula tugezaako netusiiba netuwazaka netugenda e Makka balina obusobozi nesoma Qur'ani yekitibwa netuyamba byonna nga ibada z'obusilamu zifanagana naye wallahi tebigenda kuyingiza jana okujjako kulwa kusasira kwa Allah tabaraka wa taala era basahaba bagamba mukati wala anta ya rasulallah nawe gwo mubaka sallallahu alayhi wasallam era nawe mirimu jo tejigenda kuyingiza jana nga golimba big size ngoli waggulu nnyo gwasinga babakabonna Allahu akbar alhamdulillah hawla wala quwwata illa billah gwasinga babaka nawe mirimu gyo tekigenda kuyingiza jana ombaka bagamba nti wala ana wadenze illa an yataghammadani Allahu minhum bifadlin wa rahmatin illa an yataghammadani Allahu tabaraka wa ta'ala minhu bifadlin wa rahmatin okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala asasidde n'okusasira kwe n'obulungi bwe Allah tabaraka wa ta'ala ikaka buluganda okujjako Allah tabaraka wa ta'ala genda kusasira busasizi numbaka sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo buluganda bibitibwa ebirungi bino mbaka byatubulira ebyokwingira jana ya Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tatubaze wadde okubonerezebwa kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala tuyina kati tuyina kulera ngalo tuyina kusura gwa nagamba tuyina kugamba tya kastabya gwa alhamdulillah nina tauhidi kiwedde ngenda kulinda kuyamul qiyama nga tumire masuga Allah tabaraka wa ta'ala Allah nyingiza jana sibo kya buluganda bibitibwa tuyina kola ki tuyina kukola wallahi tuyina kukola namtathilu al-amr tuyina kuteeka biragiro bya Allah mu nkola wa natanadnabu an-nahi tuyina kwewala Allah azza wa jalla biyagana wa naqifu 'inda al-hadd tuyina kuyimirira tetubuuka nsalo za Allah tabaraka wa ta'ala wa nattabi'u al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam tugoberera omubaka alayhi salatu wassalam tulime kuzura mu dini yo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obulungi bwonna embeera zonna ziri mu kugoberera omubaka sallallahu alayhi wa sallam Allah kiyagamba tabaraka wa ta'ala musota al-Imran aya 3 Allah kama tqul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim twagala nyo Allah tabaraka wa ta'ala
era twagala nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam era twagala nnyo eddiini naye tulina kukikola tutya abaffe nga bwe twagala ngaffe bwe tulaba la tulina kugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah kye tulagira era natugamba Allah kigamba ati qul bagambi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abasilamu abakkiriza bagambe nti in kuntum tuhibbuna Allah bwemanga mwagala Allah tabaraka wa ta'ala bwemanga mwagala Allah azza jalla bayingize jana nga tebabaze wadde okubamonereza bwemanga mwagala Allah azza jalla tabaraka wa ta'ala abattire ku busilamu butuufu bwemanga mwagala Allah azza jalla abataase ku balabe bammwe bwemanga mwagala Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala Allah gama fattabi'uni bagoberere gombaka bagambe nti fattabi'uni mungoberere nze omubaka bwemanga mwagala Allah tabaraka wa ta'ala bwemwagala bigabo byemwogera nga ddala bituufu nti mwagala Allah azza wa jalla kati Allah mugamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tibagambe nti fattabi'uni mungoberere bwe munangoberera ddala mujja kuba mukakasizza nti mwagala Allah yuhibbukumullah Allah agenda bagala tabaraka wa ta'ala wa yaghfir lakum ila wasonyera amazambi gammwe tabaraka wa ta'ala wa yaghfir lakum dhunubakum Allah agenda basonyera amazambi gammwe tabaraka wa ta'ala wallahu ghafurun rahimun Allah musasizi ila musonyi tabaraka wa ta'ala kati okwagala kwaffe dini okwagala kwaffe Allah tabaraka wa ta'ala okwagala kwaffe okuyingira ejjana okwagala kwaffe okufiira ku busilamu okwagala kwaffe okubeera nga tubeera mu ddiini ey'ekitiibwa tulina kukikola tutya tulina kugoberera mubaka sallallahu alaihi wasallam tulina kugoberera mubaka sallallahu alaihi wasallam ako kakwakulizo akokwagala Allah tabaraka wa ta'ala nti omuntu yenna gamba nti ayagala Allah tabaraka wa ta'ala naye nga tagoberera mubaka sallallahu alaihi wasallam abalimba fi da'wahu abalimba mu kigambo ekigamba nti ayagala Allah tabaraka wa ta'ala kasomula bange ebya nabbi bimuli wala abatayagala Allah tabaraka wa ta'ala lwaki Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim mugobere mbaka sallallahu alaihi wasallam iranga tiwali wasobola kutuusa ddiini eno maaso ga wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ng'ayitidde mabage wa mubaka sallallahu alaihi wasallam ombaka yalina okumuvuga biwahyin min Allah nabwako obuva eri Allah tabaraka wa ta'ala amutuuse mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kibalwa nti kibi nnyo okuzula mu ddiini y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tulowooza nti ddiini naye nga togoberedde mubaka mu mirimu gy'okola nga togoberedde mubaka mu bigambo by'oyogera nga biyita bya ddiini nga togoberedde mubaka sallallahu alaihi wasallam kiba kibi nnyo era obeera okoze ensobi y'amaanyi ogamba nti gweokola ebintu ng'omubaka tomaze kwebuuza ku mubaka nga tomaze kugoberera mubaka sallallahu alaihi wasallam mu mirimu gy'egyo oyina kudda mu mugongo gwa mubaka sallallahu alaihi wasallam n'omugoberera yakuvuga yakutwala eri Allah subhanahu wa ta'ala okonya kuzuula mu kubi mu dini y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era abantu bagenda kukyewuunya nnyo nga bayimiridde mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga balowooza nti bagoberanga omubaka alayhi salatu wassalam nga balowooza nti balinga ku ddiini naye nga kuzuula mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala bagenda kwewuunya nga omubaka abeegaanyi mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi mu Bukhari ne Muslim hadithi ya Sahal ibn Sa'ad wa Abi Sa'id al-Khudri basahaba babiri bavako hadithani yekitiibwa Sahal ibn Sa'ad radiyallahu anhu ne Sa'id al-Khudri Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti ana faratukum ala al-hawd ombaka agamba nti nze ngendo basooka kuluzzi lwe alayhi salatu wassalam lweluli Allah ngamba nti inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar amazima ti Allah tabaraka wa ta'ala yamuwa inna a'tainaka mazima twaku wagwa muhabban sallallahu alaihi wasallam al-kawthar uruzi mujania Allah tabaraka wa ta'ala rogendo kunyosa ka basilamu نومبك جنبا صلى الله عليه وسلم وأنا فرطكم على الحوض أي أنا سابقكم وساقيكم على الحوض زين يندو بسو ككروز زورو ران زين يندو كبانيو يسا ومبكا جماعة من مر علي أنا بتانغكو شربا أجند كنيو كروز زورو ومن شربا ينال رنيوكو لم يظمأ
abadan tagenda kuddamu kuberanga akwatibwa ennyonta wala hawla wala quwwata illa billah Allah tabaraka wa taala ombaka tunyweseko ku luzziwe sallallahu alayhi wa sallam olunywa lutugenda kuddamu kuwulira nalwo nyonta luvannyuma lwalwo tusaba Allah kituwe tabaraka wa taala tukubira ombaka sallallahu alayhi wa sallam kati ombaka alayhi salatu wassalam agamba nti la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu bayni wa bainahum ombaka agamba sallallahu alayhi wasallam ati bagenda kujja jendi abantu bazze okumya ku luzzi bazze bagenda kujja abantu ebinja n'ebibinja a'rifuhum ngamba manyi nandaba abasiramu wayarifuni atengera mondoba manyi nga bande bantinze nabbi bwabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kyewunyisa nti thumma yuhalu baini wa bainahum sigenda kubatu bagenda kubeera wekiziza wakati bagenda kubeera wekiziza wakati wange nabo ombaka nga yewunya era ombaka mulafu ya hadithi endala mujogera ya hadithi endala ombaka gamati innahum minni bantu bakimina kyange kubanga alaba bali eri baganyo kumutukako bajja abamanya abalaba basiramu bakkiriza abalaba bakkiriza basiramu nobo mmanyi nti Muhammad mbaka wa Allah ali wali atulize tugende gyali naye fayuhalu bainahu wa bainahum tagende abantu batubagenda kumutukako sallallahu alaihi wasallam era tubagenda nakunja kuluzirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam mbaka agamba nti bannange bano bantu bange innahum minni abantu abo bange فيقال agenda gabati innaka la tadri ma ahdathu ba'daka bagana mugamba ati go Muhammad abantu abo tumanyi bikibe bazula mu dini ya Allah tabaraka taala ngoma zo kuvaawo ngoma zo kufa tumanyi bantu abo bikibe bazula mu dini ya Allah tabaraka taala ngatoliwo Allahu akbar ombaka agenda kwewunya kumaja agenda kwewunya ekintu agenda kuchita agamete suhqan liman ghayyara ba'di babere wala bagende ababacho so dini ya Allah tabaraka taala vanyuma lokuberanga navao ababazura mu dini yo chiriba Allah subhanahu wa ta'ala suhqan mbaka agenda kubesamba babere ddala wala ababachusa ngamazo kuva mu simuno losugera bulugana bibitibwa okuzura mu dini yo chiriba Allah subhanahu wa ta'ala nsonga bannange sinyangu bogede ku bid'a bogede mukuzura mu dini abantu bacha medde mukuzura mu dini yo kitiba Allah tabaraka wa taala bauza dini twabisangawo bauza nakani bauza bujulizi buliwa bauza nakani bauza nenga wallahi bali mukuzura mu dini ya Allah tabaraka wa taala olidi bantu bali medde kuzima uledi bali medde mukuzuma duwe zitali yo muslim bali medde mukula bid'a ezabuli chikacho na ni wallahi abantu bagenda tuka masigo kitiba Allah tabaraka wa taala bagenda kutuka eriyo mubaka sallallahu alaihi wasallam numbaka yagala okubaniriza naye wakati yawo tagenda kubatukako nabo tebagenda kumutukako chichi bazuula abagabati bannanga abantu bange bantu bakibina kyange ate lwakibalirida lwaki mubatwala lwaki tebantukako bamugamba nti gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tomanyi bantu abo bikibe bakyusa bikibe bateka mu dini ya Allah tabaraka taala ngoma zo kuvaawo nosonga eyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan so wachitiwa Allah tabaraka taala aberenga Allah subhanahu wa ta'ala atusasira tuberenga tumwawula tabaraka wa ta'ala butuma lokumwawula atatu gabire nokugubira mbaka sallallahu alaihi wasallam mungubirira ntufu ngaba sahaba jibamugubiriranga alayhi salatu wassalam so wachitiwa Allah tabaraka wa ta'ala aberenga atuwa obukiriza aberenga atuwa obusilamu obutufu atuwe tauhidi atuwe aqida ebitufu mbaka byajja nabyo sallallahu alaihi wasallam atuwe kugubirira mbaka sallallahu alaihi wasallam atuwe kutegera ekitabo cy'Qur'ani ekitiwa ne hadithi zo mbaka sallallahu alaihi wasallam kuntegera abalongofu batukulembera bibategeramu ebintu bino wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subira tutujja kuma insha Allah tabaraka taala utujja kutandikira tulabe ensonga zigenda kuberanga zikoma era nga ziraga insha Allah tabaraka taala tuli kukiyama kukubira masugo ekitiba Allah tabaraka taala tubadde ku nsonga egamba ati abaffe bantu ki
abo Allah tabaraka ta'ala bagenda kuyingiza jana nga tabaze wadde okubonerezebwa nsubira nti kati kikubadde mu mutima kyonna kivuddemu biidini Allah tabaraka ta'ala vanyola kulira ebigambo mbaka sallallahu alaihi wasallam ebitufu kuva kuye nga birega si bantu mitwalo musanvu bokka ate era si bantu mitwalo musanvu ku buli 10 ng'okubisiza mu mitwalo musanvu ebirala wabula ati Allah azza wa jalla bantu bangi thumma yuhfi rabbi bikaffaihi thalatha hafayat mazwa Allah tabaraka ta'ala agenda kusindika ensindika 3 mu jana nga tabaze wadde okubonerezebwa Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am.